On behalf of the Permanent Secretary, Ministry ensonga z'omunda mu ggwanga ng'eyita mu woofiisi erwanyisa okukusa abantu efulumiza alipoota ekwata ku kukusa abantu ey'omwaka gwa 2023. Okusinziira kwa alipoota eno omwaka oguwedde omuze guno gwakendeera ebitundu 16 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2022 ogwalimu emisango 1,200. Omwaka oguwedde emisango 576 gye gyatwalibwa mu woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti, 331 gyatwalibwa mu kkooti, 11 kkooti yawa ensala yaayo, omusango gumu gwokka gwe gwagobwa, so nga emisango 319 gikyali mu kkooti giwulirizibwa. Derek Basaalirwa Kigenyi akulira woofiisi erwanyisa okukusa abantu mu ggwanga agamba newankubadde okukusa abantu kukendedde, Uganda ekyalimu ku nsi ezisinga okubaamu okukusa abantu. And these have been continuously happening due to the irregularities that continue in migration fields and also the unguided labor migration tendencies. Agamba nti n'omuwendo gw'abantu abakukusibwa okufuluma eggwanga munene bw'ogeraageranya kw'abo abayingira eggwanga. Domestic trafficking in persons or internal trafficking in persons remains at a high, represented by 456 cases reported in the year 2023, as opposed to international cases. Only 10 cases were reported. Mu alipoota eno kizuuliddwa ng'omwezi ogw'omusanvu bwe gubaamu abantu bakukusibwa abangi ennyo okusinga ku myezi emirala gyonna, nga kino kyekuusa ku ky'abaana okuba nga baba bali mu luwummula. Okuva mu gw'omukaaga ogw'omusanvu gw'omunaana awo abaana baba bawummudde era abali waka. There is a problem online trafficking. Abaana balina amasimu, they can access anything. Ku bantu 1,698 abakukusibwa, ekisinga okukwasa ennaku abaana be basingako obungi abali wansi w'emyaka 18. Children are most at risk and they are most victimized under these categories, whereas other categories only accommodated 6 and 9 cases. Era alipoota eno eraga ebitundu ebisinga okubamu okukusa abantu. Ekitundu ekisinga mu byonna kye kitundu kya Elgon nga kyafuna abantu 88 abakukusibwa, ne kuddako ebitundu bya Masaka n'abantu 79, Kampala n'eddako n'abantu 77, ne kuddako ebitundu bya Wamala n'abantu 51, ne kuddako Lwizi n'abantu 51. Akaseera alipoota eno we yakolerwa, omuwendo gw'abantu mu ggwanga gwali guteeberezebwa okuba bukadde 48, nga kiraga nti ku buli bantu 10,000 babiri bakukusibwa. Newankubadde omuze guno gukyalanda mu ggwanga, bagamba nti tebatudde. Against trafficking in persons, deliberate efforts in creating awareness and sensitization against trafficking in persons through use of mass media, radio talk shows, audio spot messages and TV spot messages have been conducted, and well-coordinated activities have also been conducted with all the partners. Ezimu ku nsi ezitwalibwamu abantu abakukusibwa kuliko United Arab Emirates UAE, Tanzania, South Sudan, Egypt, Congo, Somalia n'endala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Method